tuyimbe. Kunonna si kuyimba mu kitangale wabula nzibula maaso abamanyi obulungi sirimu epasi seefuula gye sirinda kitto w'abantu manyine bwe nabeera mu biseera biri ne bwe ndi mu biseera bino n'engomba omuku gwe yafuula nze tendi kati semakulama basudde w'abantu mumwogerangako nkola ndirekiika tatewala myenda mwenyambe baana batto nga wange nnyo nange ndi mukasyuma nkumidde ebizibu ndowooza kyava bambira nsuulirira obuddewo okutuuka mu twegomba yangu mukama wange bano mbagambe gye ndowooza olukusantunye ku ggwe base wange kuwabaawo ekinabanyiza munnangojje tulyoke tubatabaale beewombeeke tolwayo mwana wattu tebayongobera kati nzize nga bw'oyogedde. Okay. Bannayisi nga nayiga okuyimba mwalifunye ekizibu. Nsanyusa nnyo okukola mu studio za Leta TV. Ekyo kye ŋŋamba abantu nti okunoonya erinnya si kyangu. Bw'ofunanga erinnya Katonda aba akuwadde byonna. W'oyagala nti ngenda mbiru smart. Jangu buzi. Programu yaffe yakadongo kamu. nze nakato wasudde erinnya eryo ndyogerako mpola mpola kubanga oyo nabbi waffe be bagenyi bange ab'olunaku lwaleero naye ng'omu aleese munne omu asitudde munne kiki ekigenda mu maaso mu kadongo kamu kiki ekiri mu ggwanga awuma lwonkolako n'ategenda mu kuwummulako nsubira bulungi nnyo oluyimba lwowulidde baluyita batera oluyitidde molo nkaabira bulamu bw'owaluyimba bw'oluyimba bw'okyaluyimba bannaye mwayimba ekintu kino twayimba kadongo kamu agamba ki mulungi nnyo lulungi abaatya omubinga muzadde n'abaana babano bakuze nabo mu kuyimba tebasaagasebo. Okay, mubatendese butendesi omulabi wa Leta TV nkugamba nnyo nti kadongo kamu kuba kuyimba kunyumya na bivuga kusomesa kubuulirira oluyimba lwolaba omuzadde n'omwana kati omuzadde ali n'omwana we bombi bayimba tewali agamba munne nti ako sikategedde bulungi bitambula bulungi nnyo oye kadongo kamu waffe omutuufu. Kabuladda professional singers kuba tumanyi Kabuladda yeggwe ye Nakato n'abalala Katende waliyo ani omulala Kabuladda ebwemuli naffe tulina gurupu bagita heavy band era gye tuli Kabuladda gye nkyaze olwaleero abaagalwa abalungi amawulire gaagano okuva mu Kabuladda professional singers oluyimba nkaabira bulamu lwaki abantu balutuma esuuti y'akawemba wagiremerako nnyo ng'ogamba omusajja esuuti buli w'ogyambala todda waka ne kunnalwoga bwe wabeeranga teyaddanga bye bituufu ddala k'abantu oluyimba lulimu yagambira esuuti y'akawemba nga basala ku layibulale oba nga bagula teepu. Okay, akakati Johnny simanyi bw'oyimiridde osokuntako mu luyimba efuga bbi tulabe muwala waffe muwala wa Kabuladda professional singers tube nga tugenda mu maaso muwala wa nabbi ebyo byonna ebyo muwala wa Pembe byonna tugenda kubituukako Pembe. Johnny osotulako mu luyimba efuga bbi tudde tulabe ekigenda mu maaso gamba ali ewala nti Kabuladda professional singers eri mu nyumba. Bibya muganda wamwe omukazi Nakato abadde tamanyi ofunye ndowooza zenzala mu buddu amanye bubondo gye nnava okuyimba kwava mu lujjasi kwa ndege kitange yandibaddewo naye walumbe yamunzibako naserengeta paka emagombe ebyo mbivuddeko omukama bw'atujja kuwa mmanyi nti kaba kinonye tebamugaana leka nebuuza bwe musuleyo mwebala emirimu naffe tubaayo nga gituuba kaninde kaba tannaba kutuula batuula ennyumye nga minsi tajjite buluguma. Nasibye ekiremye olumu abakyalo obufumbo ne bazunga okukirensa ku mataala nga lyefuga bbiri abasajja ati kikyoya wakana gwe lindako embitandise munamanya obufumbo bwalinyumye nnyo okuba omukyalo okuba n'omwami kyekitiibwa kyobawa ddala naye ekitiibwa nnabakindeeka mukyala walema okufuna eddembe n'akamuba mu nsiba omusajja naakuyisanga omusibe gundi buli lwovaawo n'akitegeera kuba musango obadde ludda wadda mu nkubuuza ate ko sirikaana kukubanga kuba eŋŋoma nkumuba eyombe
mulekera wavaaka bate enfuga ya kikeekyo yeebagomosa si kirala yafumbirwako nanyiwa abasajja kati nasalawo genda kalire mukaziko mukomye enfuga bbiri emize emikyamu abambi abatuteeka mu malyeka obufumbo bukwano omanyi okuteesa omukazi alituula n'atanobako mu bw'emirembe mukomye enfuga bbiri emize emikyamu abambi abatuteeka mu malyeka obufumbo bukwano omanyi okuteesa omukazi alituula n'atanobako mu bw'emirembe ebyolwaleero byawukanye ku bya bulijjo sigamba nti ndeese abayimbi ab'enjawulo ndeese group bw'owulira ekigambo Kabuladda ng'oggyeko nabbi waffe omanya omukyala Aisha Nakitto Nakato Basudde Katende n'abalala kubanga bo wadde bayimba ate si be bakuba ebivuga si be basitula ebyuma si be basiba ekikaali mutubekangira ku stage nga n'abasookawo bayimbye dda bano be mutannateeka ku bipande be muteeka wansi mbu n'abalala kakati oluyimbo lwe bayita Nakato oluyimbo lwe luyita effugabbi onjagala nnyo omuyimbi ng'ayimbira ku gita nsooka onyimbire mu njagala nnyo nze gwe mpita omuyimbi gwendaga abantu yoyo atuula ku gita Okay, nkufunye buli nnyo Nakato. Oyingira mu gita otula ku ki. Be bayimbi be twetaaga. Mama Kabuladda nkyali nnyo ewuwo. Tuvudde mu nnaku za Valentine. Tugenda mu Easter. Easter etuuse. Easter ya mwezi gujja. Bwe tuva mu Easter tujja kusiŋŋaana olunaku ennaku enkulu ezidda mu maaso awo. Ne bwe wano wakati w'okuva mu Easter paka nnaku nkulu. Waliwo ekiteekebwateekebwa ku Kabuladda abalabi baayo abawagizi baayo abajeetaaga okuba nga batulabako okuva ku ki Easter ng'eweddemu paka tweteekerateekera Easter waliwo ekiteekebwateekebwa okay tujja kubanga tuli bumu ne Kabuladda professional singers olw'ensonga ze tujja okwogeramu ndooza nga tuli mu meeting yaffe okuyimba oyina okunyimba empya nga gwe Olimbo lupya ndulina wabula sinalukola video tonalukola video nenga audio namuwuliddeko nsubira audio katugendeko mukumula katono